Lubanga Lwamindi mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza eyali mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza yazadde bouncing baby boy era nga abasinga bavudde ne bagamba omuntu ova otya we bajjula n'ogenda gye bali mu kusaaniika. Amawulire gano gatuuseko olunaku lw'eggulo nga galaga muno Bushira eyali mukyala wa Hamza Sebunya oba Sebufo yazadde omwana very well bouncing baby boy era twagala mu congratulatinga mu ngeri y'enjawulo nga tugamba congratulations upon receiving omwana agenda otigomya eggwanga lino agenda otigomya abawala b'abendi abawala ddala abawala kubanga bamuzalidde mulamu right naye nga kigambibwa muno Dr. Hamza omukyala ono yamwinamu abaana newankubadde tavangayo kukyukanyako oba kukyogerako naye we yavaayo n'afumbirwa mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula newankubadde wano wadde n'obutakkanya mu maka gaabwe for a very long time era nga kigambibwa mbuno kyekyaviirako ne Rema ogenda n'adilitingayo ebifaananyi ku social media platform ze naye n'awaayirizaamu social media manager we amanyiddwa nga Evelyn Namulondo ontegedde nnyo newankubadde Evelyn Namulondo tiyagaana okuvaayo okwogera ku nsonga zino but never the case mwana mulenzi amanyiddwa nga Hamza newankubadde abadde ali overwhelmed no overtaken by eddwaliro lyali mugezaako okumaliriza oba okulinovatinga sedzawali ejjinja kigambibwa mbu eddwaliro lino okuligula kyaleeta obuzibu mu maka gaani ga Dr. Hamza ne Rema Namakula era ng'obumu ku buzibu bwe byaleeta kwe kuli time nti okuva omukulu ono yafuna eddwaliro lino yavaayo n'abeera nga takyawa mukyala we budde bukola kibumala nga Rema aba alina okugenda ewantu naye nga Dr. Hamza taliyo omuvuga mutwalayo nga Rema ayagala ebyokusireyinga naye nga Dr. Hamza taliyo omuwa eyo ensonga ezo baziteeka mu bafamire ne bavaayo ne babawa amagezi bagamba maybe to rekindle your love you should take a vacation naye vacation eno ebagiteekinga era Hamza yasigala amatu agakoze eki agabiseeko kyeyakola yaleeta balamu be maama we n'abantu ngaabo ne bagenda ku trip eno yali emanyiddwa which was supposed to be for only 2 people Hamza ne Rema naye ye n'agamba tugende ne family tusobole okunyumirwa bwe baavaayo nga bamanyi maybe wanaabawo enkyukakyuka eno teyakola kiteyaliiwo Hamza yayongera okuba nga ali oversink mu mirimu gye ng'abeera nnyo mu mirimu gye okusinga okuwa obudde ewaka Hamza ono nga tawa budde muwala wa Rema amanyiddwa nga Amal Musuuzi naye nga mu kusooka yamuwanga obudde nga n'omutima ku ssomero Hamza kyakola atuma mmotoka driver geno n'omwana ku ssomero omuzza ewaka omala oleete emmotoka nange nkole kinzira ewaka so ensonga zino omanye abakazi baagala nnyo time ensonga zino bwe zayongera okuyinyinyintira mu maka ga Hamza Rema n'agamba omusajja ono nina omulagako mbuno nze Rema Namakula ontegedde bunnyo ate yenze ya initiating ekintu kino kwegamba singa bali mugamba yamuwasa naye sizijja kyogera bwetu so bukyanga Lubanga Lwamindi amawulire gavuddeyo ne gazuuka nti ababiri bano bali at crossroads kyovala Rema adeta kyapostinga nnyo era Rema teyavaayo clarifying oba account ze zaali hacked oba nedda yasirika because kyali kigenda mu maaso yali akimanyi naye amawulire okuva mu nsonda kuzindaga nti nno abantu bano ababiri wenjogerera ennaku zino Dr. Hamza mbu yakampinga sayiri z'ejjinja ewali eddwaliro era agenda vaayo ndowooza kalantini ono ng'awedde yagamba twewemuko space katono tulabe enzirukanya y'emirimu enekolaki weneebeera kumba ate Rema mu budde buno wasingira ddala okuba ng'akola ki nga yeetaaga omusajja we amubeere kumbi kwate tebayimba sigamba nti Rema mulimi nti anaagenda mu nnimiro era bagamba nti Rema abadde afuna inconsistencies mu health ye ng'afunamu omusujjasujja omutwe gumulumiira abasinga ne bagamba ayinza okuba ali lubuto but that is not the case Rema tali lubuto wabula ne bagamba ekimutawaanya laavu ennyingi gye yalaga Dr. Hamza nate Dr. Hamza at the end of the day n'azuukuka n'awaking up n'agamba mpozi nina okukola nange ng'omusajja abantu baleke gamba muno bampasa ensonga ngezo but that is not the news abasinga bagamba nti Dr. Hamza self distance eno gye yeewadde okuva eri Rema mbu kivudde kubanga Rema mazina y'ebbanga ddene naye nga tamuwa muki tamuwa mwana era ensonga zino ziviiddeko baserebu bangi okwawukana tujjukira Anne Kansiime omujjukira bwe yawukana ne bbawa amanyiddwa nga Ojok lwa nsonga za Anne Kansiime egaana akola ki kumuwa mwana kyokka ate eno yamazeyo emyaka ebiri kwesatu naawe akavubuka bakayita Simas Kairanta kali awo tekategereka kalina obuviiri n'akawa omwana very stupid ebinkwasa nze obusungu Okyegala Lawrence n'aleka omusajja
aina figa omusajja aina kanyama omusajja alayika bulungi yagenda n'amuwasa n'omumanya n'ahingirwa katwagenza owulira Skylanta ya propose kyokoli yakyala newaabwe ne bakola n'okuhingirwa nga tannamuwa na mwana nga tannakola na kinsonga yonna so amuleweka twegali naye nga twagala okongratulatinga Bushra upon receiving a bouncing baby boy awe gambira muno osobola okubuuka okuva muki musepiki n'ogwa muki n'ogwa muliro yadduka eri kati atiraba eri omukazi afukumula baana alina nga akamyu naye nga bouncing baby boy it is I want to congratulate you mwana muwala Bushra ng'ebifaananyi obiraba upon receiving this new kid ate twagala okusabira osobola okubeera nga ate mukama akutwala ku level eddako n'okuwa ate ebyakabi ebisingako ng'ebyo amanya nze King Smith kakutwaleko ate ewalala tujja kuba tugenda mu maaso n'amala amanyi nnyo tuvaawo.